ate kwogera ebyekisiru akozesa amagezi ng'omuntu omukulu. Mulete security omumala omukazi oyo tosobola kumukudalira ku lukuba bamala okutta omuntu ate kali wali kakuddaala okuddaala muloza mulira amaanyi ali wali akuddaala ebyekisiru yatta omuntu ate ali wali eri ayogera bya kisiru okuddaala ki olowooza muno yegoye magomba ali mu kunywayo soda ate bwoba maniti olimbuzi busirika ate amaze okutta omwana w'abaana ate ali awo ayasama okuddaala biki kyogamba naffe tukanunde Wagulu wa. Good morning, Your Worship. Akudala muteri kitagwa. Batambuzi. Mama brain weight. Njagala kulaba bayeta ina nabana. Batambuza abo. Singa lutabani lwe lwali lufa ye yali yogedde bye byekisiru byayogera. Okuba obweddandula banga ludde ebisiru wano nga nsirise. Banoonyesa kiri mumala. Baloza fedde tosobola kuwemuka. Biveeko. Naye omwana wange n'ennyama tennaggwa ku magumba ng'oddawo okuddaala. obukosi bwammwe tubulabye. Buli kimu tukiraba Omukazi n'alinda ku mulyango n'onvuma. Ayalingambye nga kitalo muzeeyi. Nga naye muzadde. Salongo baliko obadde basambiye wano nazo badde ndi wano ng'abala. Era waliwo nekikati kiri ekyasoose okujja wanoonya kujja kubanoonya nsobi we. Bamala okutta omuntu waffe ate basinika mannyo. Nogamba webale kyogero n'amugambye. Mugambe mukadde biki byayogera singa oli omwana yali mwana. Wakiri okufa n'obulidde. Ebyokukaaba twabireseeyo waka. Bw'ofiirwa omwana tosula ku malaalo. Bw'ogenda mu lutalo okuba emundu ng'ogenda okuba omulabe. Ne munno we bamukuba essasi omubuuka ne weeyongerayo olwanjisa. Maama, soka otubuuliremu. I really have an issue with the journalists, please. And magistrates and registrars conference. So the session is not going to be conducted today, and we are giving this people another date. Kyentegeeza mu Uganda nti abalamuzi bonna ab'eddala erya wansi tebaliwo. Nti singa wabaddewo omulamuzi yenna olwaliro gye mwaligenze. That is why n'abasibe abamu ab'emisango egya Nnaggoma leero tebabaleese because of that. Abalamuzi tebakola ki? Tebaliwo. Naye tugenda baate ekyendala.
February 12 olw'ensonga gino emisango egikolwako omukyalo omulamuzi ono misango minene ate abasibe abavunaanibwa emisango gino bangi, so tubaleeta naye nga tubakutuddemu, tetusobola kubaleeta ku lunaku lwalumu. Ate n'ekirala mu January omulamuzi agenda kuba muliivu, omulamuzi akola ku misango gyamugino. I understand babavunaana ku misango, babagatta ku misango oguliko brown white, making the file capital. That is why when I put it so you know wow, relatives you can try and apply for them in the High Court. Take a case. However, obujulizi okunoonyereza tetumanyi naye kyeka kukyagenda mu maaso kubanga omuwali wa gavumenti anabakututegeeza ebiseera ebisinga baba bamaliriza okunoonyereza batutegeeza ne tukola production warrant. Abasibe bano ne tubayita kooti ne basomera obujulizi bwabwe ne tubasindika mu kooti enkulu gye baba bagenda okukozesebwa. Tutegeerekeza. Waliwo alina ekibuuzo? Can we apply for bail in High Court when the file is still here? Absolutely so. You can apply for bail in the High Court, and when you lodge an application for bail in the High Court, you have to take it so that you can forward to them the record of the file. What would I tell you? Tusaba kubo, please. Fanya tukyayagala okulaba. So, going close, please. Mutuwe space yekyawo bannange. Can we listen to each other?